That is our
that God is going to use you in the powerful name of Jesus. We thank God for He has done us here today. The Lord has blessed us with life. The Lord has provided for us. I see faces of which I don't expect to be here. And I see cameras which are not of mine. The cameras which are not of the TV. Yes, I will welcome you. I said that interview. We're just about to see us. I know there are many questions. From Thursday, Friday, Saturday, and I know many questions have been asked. It's the reason why these cameras are here. Come and speak to these people. Okay, but before we continue, of course, I'm going to talk on something which was on social media everywhere. That was a Thursday, and he was sleeping. And someone came and knocked on my door, and I told the person, wait me. And he took his time until he woke up. But by the time he woke up, no, he's not always with smartphone. It's like the X-rays with the face. He had the missed calls 30. And every missed call, I see journalism. And I say, who did I wrong or steal? Oh, who wants to take my building this time around? Hey, who is demanding me? Those are my stories. He kept quiet and said, hey, do I have my mother who has reported me? And he came out of the room. And he phoned my son, showed me the phone. Cried tears. And I was like, what is happening? He was going to work. And he put a tracker on the I just left him. She's doing something.
She's going to be hurt. Just take her phone away. And then my mother took the phone from her. But it was going beyond. Then Friday she showed it to her. And she was like so afraid. I asked her a question. Do you remember the day? So and I told you that I do you remember the one? If I show you today, your life is going to change.
ajja toyina bakolaki jangu okukwate kukuga lujja nga bwe mwabadde shall be Mukama wakumusha. Mwagala kumanya ku kyo olwaleero kulikayo mu church mbadde nina okubeerawo nga bwe nabagamba ndi memba wa kkanisa eno. Meeting zonna twazibaddemu ensonga tuzitereezeza ndowooza mumulabye omukyala akomyewo bulungi ku katuuti olunaku olwaleero mumulabye musumba enjogera ye facial expression ye ng'omuntu ekulaga kyekibaddewo nti twagoyinze through a lot of meetings okulaba nga tutereeza embeera zino because ne church okubanga terina maama era kiba kikola ki kyongero ginapya so tulina ebintu bingi bye twatuuseeko ku nzikiriziganya n'omukyala n'akitegeera n'emisumba ne tumugamba twaka tezirina kuddamu kukola ki kubeera mu ssimu n'omukyala ne tumutegeeza ntumuga tolina kutambula nga musumba tamanyi ki ntambula zo so meeting yageoyinze bulungi era olunaku olwendooza mumulabe katuuti nga love akola ki bajeeraga naani ne musumba so byonna bye twayogera byali bituufu byaliwo niyo era mu nsi muno omuntu Katonda agamba tulina okusonyiwa emirundi 7 mu emeka mu 7 olunaku so ensobi ng'ezo zibeerawo ne muzikkaanya ne mubanga muzitereeza so ne tubeera so kati baasonyiwaganye era waali omukyala waali so obugalo bwo bubadde butya omusumba seba alina ekyana bulijjo nkirabire omanyi kati ebino ebintu by'ensi bulijjo nkirabye eringa nziza okusaba nga kitudde ali ovaira kyanjula naye lero nkikutteko mu ngalo ngambye mukwateko buli kimu gwe olowooza singa kye nalinayo tekyali kituufu wano n'alibaddewo naye nga longoozi luddemu nnyo era omuntu omulungi yenna bamukwatamu mbadde nina omukuyisa omugambe maama era olake mukuta tolye nga twekubakama ti maama byonna ebyabaddewo tetubiddamu tuzimbe ekkanisa ebeere ku musingi nga gwaki nga gw'amaanyi ddala ddala so kyekyo ekibadde olwo tubeebaza bannamawulire mwebale kujja okubeerawo so ensi mugende mugitegeeze tikati ekintu kiri malidaadi ani yakuwa amawulire ago bwemusumba mumuwulidde abagambye atya kyalina omuntu gwe yakolagananga n'ebbanga eddene yagaba mwe muluddeko nti yeegana nti information teyaliiyo obusungu ibulake bwayina kumusumba buvaawa omulimu gwaffe gwaba amawulire ibula yayogeranga mu nnamawulire byayogera byonna bituufu nange bye nayogera bituufu byonna bitubizzayo because nga bye nali nayogera nti tebyali bituufu era baali bagabe baguddewo ki omusango so ffe omulimu gwaffe kubawa information ate mu mawulire
bagamba tokkirizibwa ku unveilinga socio kati ewe mbabulire yampa information ate enchani anampa amawulire amalala kitegeeza information n'okusigala nga mbeera nayo okusigala nga neekuma okubeera nga ndi 24/7 updated. Oli musajja w'amaanyi era tukumanyinga mukulembeze tagulwa bakugula sente mmeka? Nze sigulwa, nze guno ndi ku service nkolera bantu. Nze mpeereza abantu. Sigulwa, nze mpeereza abantu. Bakusaba mpeereza abantu omulimu gwange to inform the public. Era kyonna kyenjogera nze jonna negendeeza simala googera mawulire gatali matuufu. Simala gawaayo buwi information nti kino nkisanze wano kino nkikoze wano. Buli kyenjogera kibeera kituufu era buli kyenjogera kituufu naye nga ndi musanyufu byonna ebibaddewo. Interview tolenga musamba agamba yagira bagolabe waliwo agambye nti nalimba naye oli mutuufu okumeggana naye kuba agambye okuddako gwe Kasuku mbo Chicho wali basuubidde okubeera nga balaba maama w'ekkanisa yali agenda baali badde batya because ffenna twagala bamaama waliwo atayagala maama kumwe abali wano ffenna twagala maama so nabo baali banyiivu olw'omama nti yali agenda naye kati basanyufu mumulabye akomyewo era tuli basanyufu twongera okusaba Katonda ayongere omunyweza ebyaliwo byonna bireme kuddamu musumba omukazi amwagala lava agirina nnyingi prediction yo embaga enabaayo embaga ejja kubaawo ebitungu ebyo twabituddemu ne tubikkaanyaako kati buli omu amanyi waayina okukoma na waayina okutambulira teri kuddamu kusaalimbira wooteetaaga kusaalimbira nga gwe eyafuna info okuva ku source kituufu omukyala yayenda tetujja biddamu ebyo ate bumala okutereeza embeera temulina kudda mu byamabega okitegeera kati kiba tekiraga makulu nga ondabye wali mukutteko ne mu ngalo ne mmubuuzaako ne mugaa byokola saagala tubiddemu ate nzire ku kamera nzire mu kwogere bamawulire saagala tutambulire nnyo mabega njala tubeere nga saagala obeere naddire because ekyo wali eno kimbuuza oli nga tetunajja njala tubeere nga tukola ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tuzimbe eggwanga naye tekijja kubeera kirungi nga mukkaanyizza mutudde ne musolovinga ebizibu byammwe ate nenziyamu nenkuga nti owaayi lwaki okubakuba omukazi ate nga tonnaddamu mmukuba ndowooza kiba tekiwa makulu so kati saagala tuddemu njala tugende kino ekipya ekiriwo nti kati lava ate eri lwebedde ku 10 kati eri mu 10-15 tugyongera ate kati tugenda gijanjawaza nnyo twongere okipika bubaka kiboyina amazima kakaawa muli owulira otya ng'otegedde amazima amatuufu gwe mazima ki ate mazima ki gembadde simanyi munjogerayo nti maama taliiwo maama teyayenda tebamutwala nkugambye ntya mu statement yange musumba akugambye eyawa information mumanyi owuliddeko yeegaana information okujjawo ng'obadde towuliriza byoyogera naye owulirize bulungi clip eyawa information nkola ki mumanyi kikyabadde ategeeza ndowooza byobuuza kati gwe atawuliriza bulungi story sooka ogenda ogiwulirize olyoka obuuza ebibuuzo ebijja okutambulira ku story ebituufu. Okay, bubaka ki bw'olina eri bannamawulire banno? Bannamawulire bannange bannamawulire bannange mbagamba ekintu kimu nti fulumyanga amawulire ng'olina evidence nganze kye nnakola kuba singa saayina evidence singa kati wano siriiwo n'alibadde mu kutya okitegeera buliwo omanyi kalebula asibya naye bw'olabye waliwo nga nti Mako olina omusango singa yali kalebula omukyala saali mukutteko mu ngalo nga kwatako ne mu ngalo omubuuzeeko so mwewala okufulumya amawulire nga tebirina info.